Ekisanja ky'abassentebe b'ebyalo kyaweddeko, bangi basattira ku kiddako. Abakoze bakoze, era leero mu Let's Talk Twogere tutunuulira local council ezedda zakolanga zitya. Mu kusooka tezaali local council mu Lunyaanyembe, edda zayitibwanga RC oba Resistance Council. Haji Abdul Nadduli Munaluweero yaliko minisita owaguno na guli, era bangi bamumanyi ng'ow'Akasaka, agamba ezasooka zaali za lutalo kuba eggwanga gye lyali liva. Ero se ezasooka zajjanga ziri combatant, ng'ebintu byombi bya lutalo. Amagye twajja nago nga ga lutalo, galina empisa zaabo, n'enkiiko nazo za lutalo nga zirina empisa zaazo. Byasobolanga okweyisa wakati w'abalabe n'eggye lyaffe, n'ebyo ensonga ezaaliyo ze baasalanga okusobola okugonjoola n'okutereeza eggwanga. Nadduli agamba zakyuka olw'amalindirizi abazitunuulidde ng'ebyenfuna. Naye amalindirizi go ne kakitegeera nnyo ate okusinga bwe baasanga. Naye nti eno eyinza okubeera source of income, oyo najja lwa income. Eno eyinza okuba source of power, najja lwa kunoonyezaayo buyinza. Bityo kaakati nno bw'otwogera olwaleero luli baabeesibangako bwesibi ebyo babiwe abo abatalina bye bakola, naye ate olwaleero bakuŋŋaanya buwunju bwa ssente. E Masaka n'emiriraano twogedde n'abali ba ssentebe ku nkola y'emirimu bwe yabanga. Musisi Sebatta mu muluka ogw'Ekagganda mu ggombolola y'e Kingo Lwengo y'omu ku baali mu zi RC nga ssentebe, era agamba baali mu buweereza ekikyuse ku baliwo. Twakola kuweereza abantu n'ekiko kusanga ekiriwo kakati. Ebyaleero byafuka kwekkusa, atalina ssente ataguliridde tayambibwa. Sebatta ayagala baleete ekkomo ku ani alina okwesimbawo nga ssentebe wa RC esooka nga bamu balonda babbi bannaabwe. Ekirese omutawaana kakati abantu bo balonda gwe bajja okuzza naye emisango. Ogenda okutunuulira nanka ezisinga RC bagira beekunga ne bakola ebintu ebitajja, kati ogenda okuyambibwa omuntu yandibakwasira amateeka bamwagala awo yabatuukiza. Charles Kasujja Bakokyoyiga w'emisaali mu Masaka City ategeezezza nti obukiiko obwedda bwakoleranga wamu, naye kati kyafiira ku bassentebe okubanga be balonda be bakola nabo. Ekyo we kyafiira wano. Chairman w'ekyalo yalonda olukiiko, kujjako baatalonda y'ow'abakyala, ow'abalema n'ow'abavubuka. Kasita baakyonoona nti yalonda bw'ayagala, bw'osanga awo wabanga mubbi alonda babbi banne. Sula Mbaya Swaibu mutuuze mu kibuga Masaka agamba RC ziriwo ziveewo nga bangi tebamanyi na bantu be balina, ayagala mayumba 10 abadda. Sikkiriziganya na RC kuddawo. Nze emyaka gye nnina nalaba system mayumba 10 ezaaliwo, ne wabaawo RC oluvannyuma lwa NRA okuwanga. RC yali active nga teri muntu asula mu kitundu gwe tategedde, ng'emanye ennamba buli mayumba 10 RC ani ali mu kitundu, neyabuddemu nga bemutegeera ng'erina okugatta toto. Olwaleero RC weeri abakulembeze baava ku mulamwa n'obunene bwayo oba ne population okuba nti yeeyongedde, tebamanyi mayumba ge batwala mu kitundu kyabwe. Ne bw'obuuza chairman otwala ennyumba mmeka mu kitundu kyo, teyayinza zikubula, tazimanyi. Anaamanya atya abantu abasola mu kitundu kye nga tamanyi na mayumba galimu. Waliwo bassentebe abalina omutima era abamatidde ne kibaweereza, okugeza Isaya Kimbugwe abadde owa RC2 Ekayabwe Mpigi mu ssaza Mawokota yezzizaayo dda stamp kuba ekisanja kyaweddeko n'agikwasa abatawuni council. Okusinziira ku mateeka agavuga local government gatulagira twasaba emyaka 5. Emyaka 5 bannayuganda ne babeera bakisa ne bagituwa. Emyaka 5 egyo gyagwako ku Mmande. Kati bw'obeera ne stamp eyo, buli kiwandiiko kyonna olwali kiriko stamp okuva ku Mmande nga tokoze lukujjukujju kukyusa nnaku za mwezi, kiba kitegeeza tekiri mu mateeka. Bassentebe abasinga ekisanja kigenza okuggwako nga badduse olw'okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka. Ofisi ezimu zikutte omuliro, okugeza ey'e Nakabugobbira yayokeddwa ng'esangibwa mu Wakiso District nga ssentebe w'alabye eki Moses anoonyezebwa olw'emisango
nga Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano bw'alambika. Batukiridde vice chairman ne komiti ye nga basaba abawo ebiwandiiko ebijingirire. Vice chairman n'agaana, bano ne bamutiisatiisa anti ojja kulaba tugenda kukomawo, ojja kulaba denja egenda kujja wano. Kati nga denja tinaba kuggwa ate omuliro ate office ne bateekamu ne bagiyokya, ate eyo kiraga nti denja yavudde ku bali abazze nga bali bayagala ebiwandiiko ebijingirire. Vice chairman akola ki? N'agaana. Kati tuli mu muyigo tutandise okubanoona. Masagazi Sylvester Domazo alumiriza ssentebe yadduse okukolagana ne babuloka b'ettaka. Sango nze gwe nawaaba emirundi ebiri kuli mino ne sivo muwawaabira okusaalimbira ku ttaka lyange ng'alikolerako endagaano era nabawawaabira kuli mino ne safety ne criminal safety ne trespass. Ssentebe waalabye eki asinzidde gy'ali n'alajjanira abebbira ne gavumenti okumusonyiwa. Eyo baawandika ebyoluzungu tebimanyi bulungi, taabitegeera bulungi, ze baleeta opapula ne ndusayininga nga njagala ki naye nga saaga nti ndekulidde ku kyalo kwendi naye mpulira bagamba mbu yatunda n'agenda bundi mufere ngate simanyi siferangako kiwulira naye abantu bwe ndawulidde bankubira amasimu oli mufere oli buwoti ndi mubbi negase n'abafere byesimanyi kamambu nayo gase n'abemmanga bafere ekyokya woofiisi kumanyi okatukedde mbalayo okuva 98 nze kyeyamaniwo ekyalo sikyukangako. Ekakunyu mu ggombolola y'Emmende Minisita Sam Mayanja gye yabazizza ku ttaka kwe baagobwa beekokola ssentebe atabayambye. Akatambi weekali ng'abamu ku bassentebe be bayamba kuba batuntuza ku ttaka. Naawe tosobola kutwalawo. Bateeka waabi. Tosobola kutwalawo. Tosobola kutwalawo. Ate ojja kitegeera. Obwa ssentebe bwagalwa mu abalowooza nti obwo busente obwakasiimo ntayi era obuyinza bwammwe mu butwale. Eluganes Katerega Owen wa myaka 10 yaliko ssentebe w'ekireka bbira mu biseera by'Obote n'Amin era avuddeko jjo ly'abalamu agamba bangi bajja kunoonya bugagga ekitali ku bba ab'edda. Abakulembeze b'ennaku mbawulira kyokka kikineewuunyisa kubanga bo bajja mu mukulembeze nga banoonya byanfuna. Nze kyenalimu si kunoonya byanfuna, nali kukolerera abantu ba kitundu kyange. Simanyi okirabuddewo n'olw'ensonga eyo olw'okuba bajja byanfuna abantu babayisa bubi babajjako sente nyingi. Katerega agamba yafanga ku kusanyusa si kwekkusa nga yatuuka n'okubawa ettaka okuzimbako essomero, ekkanisa n'ekitebe ky'eggombolola. Naye n'okwenyumiriza kubanga nakolera si kyalo kyokka, nakolera n'ekkanisa. Abantu baamwagala era bamulaajanira gy'ali akomewo ku myaka 10 bamulonde era wabudde. Abantu baagala nziremu mu bannonde naye sikyasobola, amaaso gazibe tegalaba bulungi, sikyawandiika bulungi, sisoma bulungi. Obulwa abantu bakolere ki? Banampa sekurita yanankolera buli kintu naye sayininga n'obukulu nkuze emyaka gigenda ndi kumpi mbalayo emyaka mitonotono mpeze 10 kya senchuri y'emyaka ngera ndulukana n'okugira ky'okulengera abantu kyenakola manyi kyamala era mandeke mpumule
bweni nkole ebyange nga bwensobola okujjako kasoda ke baba baleeta akasiina nsonga yonna ina nsonga era abalyagala baibasa bakaleeta. Ebyaliwo mu 2018 nga gavumenti ezzeemu okutegeka okulonda kwa LC esooka n'eyokubiri byali bingi. Kakuyege yakyukira ddala, akalulu kaali kandasi, ebivulu baabiyisa, kaali kakusimba mu mugongo, ate awamu kagwera mu kkooti. Ekisanja kyaweddeko nga 10 Julayi tebannalondebwa era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi yabadde mu Parliament sabbiiti eno ku ssente ezeetaagisa n'okuluŋŋamya ku stampu nti yo tekaddiwa. We're right now in very deep consultations, the agencies of government concerned, both for the local councils and the women councils. I'm talking of Minister of Gender, Attorney General's Chamber, Minister of Finance, Electoral Commission and ourselves, chaired by the Right Honourable Prime Minister, and we're looking at this together, and we shall give a comprehensive statement that covers both the LOCs and the local and the women councils. Sekabembe Kato Farouk, ssentebe wa Owino View Village mu Kampala Central, agamba tayinza kukoma kukola kuba tebannamufulumya mu ofiisi. Okuŋŋamba mbu siri mu mateeka ng'ate amateeka gaganya okuŋŋamba mbu ate yimirira kyekiro kisinga okunnuma era n'ennaku ezimu olwaleero mbadde sigera kuweereza mbadde mweteefuteefu okuggala neŋŋamba nti ate bajja kunvunaana ani eyanyimiriza okuŋŋamba mbu tokola mbadde mweteefuteefu okubanga ofiisi nsibe naye bwe ntudde neŋŋamba naye bajja kunvunaana sinnafunako muntu annyimiriza okuba lwe bampa sitampu ne mukulu Lukwage yazitukwasa n'etannatuyimiriza. Munnamateeka George Musisi alabudde bassentebe b'ebyalo mu kiseera kino singa wanaabaawo abeefuulira. Musisi agamba balina kukola nga bannakyewa era abamu batidde kubirambikibwa amateeka. Yinza okuti obwannakyewa ng'abakulembeze naye nga tekiba kituufu kuyita aba LC kubanga LC mu mateeka balina balambikibwa bwe balina okubeera nti balondeddwa. N'olwekyo bandibadde tebakola bintu birimu nkayana balibadde bakola bintu kumobilizinga abantu. Sunday Nkoyoyo ssentebe wa Kisenyi Tukasato Zone agamba bandikoze etteeka ng'ekisanja kya myaka 10 okutaasa ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bw'omugoba obugubi masiikini ne masiikini tomugoba mudule. N'olwekyo ekisanja bannamateeka batutukolera amateeka ate twaga emyaka 10 nekiddako emyaka kuba nti nno setimuzibu omusolo eziwunuunika obuwumbi 6 zalibadde zigenda nezimba eddwaliro. Abantu betusanze nga baza okufuna obuweereza tebakkiriziganya na kyakuwaayo stampu nga bagamba bye beetaaga babijje wakati. Naddala kati bwe baba nga stampu muzibajjeeko kati abaana bano nga betulina abagenda ebweru okuba ekyeyo. Ebbaluwa esookerwako ddala nti oba agenda kufuna passport asookera ku LC1. Services enyingi nnyo basooka bakusaba letters ya chairman kati awo mpozi ogenda kugulawo ka account mu banka oba masanyalazi buli kimu. Bassentebe ba LC esooka gavumenti yasalawo okubawaayo akasiimo ka shillings omutwalo gumu buli mwezi ng'ezibawa mu muzindo shillings emitwalo 12 nga bangi bagamba ntono. Ogezi kati mutwalo kati omutwalo abantu 10 nze chairman omutwalo olya setemeka olya chipusigwe maji omuntu ogwo. Enkalu ku kulonda bassentebe tezigenda kukoma kati naye tulindiridde essanyu mu kulondebwa kwabwe omuli embuutu mu kalulu ak'okusimba mu mugongo ne babala. Let's talk twogere bikuŋŋanyiziddwa ekitongole eky'amawulire ekya Soroti TV.